bamakomera gonna mu ggwanga mbeetaga ku video eno n'okusingira danjalako osiwe kitalya mukulu osiwe kitalya bafere banno mbeetaga kuno manyi ngenda wao badde nkyasa abantu kuntagingira abantu so mutagingira ba osiba makomera gonna gali mu Uganda mbeetaga ku video eno y'olwaliro n'okusingira ddala osiwe kitalya nkweta ku video n'akabinja kakaba fere mbeetaga ku video eno bwenvaawo ndowooza sigenda kuba na kigulalogi wadde akalowoozo ka leero tugenda butereevu ku video eyatuleese naye wadde sigenda bwa akalowoozo oba sigenda bwa kigulalogi njagala nsooke mpisewo message eno nga sindagenda kutereevu ku video ngenda kusaba na Uganda mwenna tukimanyi nti embeera mbi nnyo mu Uganda era buli mwana yenna asome n'atasoma kizibu nnyo okufuna omulimu mu Uganda olw'ensonga nti embeera eri mu Uganda eri abatagitegeera nti bweri naye ng'ate bweri eri abantu bangi babaddeko eno mu nsi z'amagulu meero nga bazire bakuba esheeyo ne baddako ke Kampala okulaba ku bintu byebakoze n'okulaba ku famire zaabwe n'okuba nti ate bakyusaamu ko badde mu nsi endala naye tubadde ku mitimbagano kuno nga tubabuulira kye kiri ku ground nga balowooza tusaaga naye omala tutuuka ku Kampala n'olwokulaba ekiriyo kati gwe ngenda kuwa amagezi muganda ng'eyina ali mu diaspora ng'okyalina wojja ekibuli amagala eddiba saagala opape kwagala kudda Uganda bw'oba okyalinawo okwatiridde oyinza okuba ng'omissinga famire yo nga bakufera mu bintu byabwe byokola oba oliyoko oyo ng'oyagala kudda Kampala ngenda kukusaba kuwagabwa nga gavumenti yayo seriti bahabula ekyali mu kulembeze jajja teweetantana n'olinya n'obusente bw'olina ng'ogenda Kampala ojja kunoonya w'ofulumira Uganda nga tokyalaba kubanga ezo sente zonajja nazo e Kampala tezikola era wano oweera ekitiibwa abantu bali mu Kampala mu Uganda nga bwe bali mu Uganda wawe ekitiibwa mu mbeera erimu naye ate olina obbawo ekitiibwa ng'ate obanenya kubanga munnange tebamanyi kati ngenda kusanga wali mu diaspora ng'olina ekyoyo ekikusikiriza okudda ewaka njagala kugamba essaawa zino Uganda si nnyangu yakufuluma noyinza okuba ng'ozina omutwalo gwa $5 ziyinza okuggwako ng'olaba n'onoonya w'ofulumira nga tola ne bwewakola ng'okyali mu diaspora n'obitunda oyongereko osobole okufuluma abali ayagala okudda nti ogenda Canada oba ogenda mu America oba ogenda mu Europe ojja kukomekkereza nga n'ogenda e Kenya kya bbeeyi nnyo olaba nga kikuyamba nnyo okufuluma Uganda nkiddamu gwali mu diaspora ng'oli oyina emizimu egikuyita oba lubaala akuyita oba bajjajjawo bakoola oba oyina ekyoyo ekiga nti dde Kampala jjajja nkugamba weetawo mu lutalo olujjako Museveni olujjako gavumenti then awo Uganda okusobola okuddayo naye nga Museveni akyali mu ggwanga alemedde kutumunyonyogera gweyagala kudda Uganda nkuwagaabuwa togeza ezo ssente ezikupika oba euro 15 omutwalo nkuwa emyezi 6 ekinene ennyo ng'omutwalo gwa euro tokyagula n'ogwa dola tokyagula kubaga wa paundi ng'ate onoonya okudda byona okudda gy'obadde nga kizibu kubanga wajjoga akati kanveeno ngende mu America akanveeno ngende Canada kanveeno ngende ojja tuuka e Kampala nga toyina bw'ogenda gifuluma nga visa ziganye nga ne bagamba tebakutwala Kenya ojja kubokkiriza kubanga olwa Uganda eyokya kati gwe nkuwa amakezi ali mu diaspora newankubadde owuli onyigirizibwa newankubadde owulira nti okwoyo oyagala kuddaka muganda wange ekiye Uganda bannayuganda bonna abali ewaka I salute you naye I salute you ndi one of the other nti embeera gye mulimu muyinza okuba nga mugenda kufuuka immune kuyo naye mugenda kufuna obusibe n'obulwadde bw'emitwe obw'olubeerera ng'osanga omuntu atambula yeeyogeza nga yandibadde teyeeyogeza nga sigamba nti alina okwogera bw'atyo wabula embeera y'enfuna n'embeera eri mu ggwanga etambula mu ggwanga emuleetedde okutambula nga yeeyogeza kati gwali mu diaspora ng'okyalina w'olina muganda enkuwagaabuwa togezza emizimu gy'obadde gikuyita wali waliwo emutudde e Kampala sooka okwatiddemu wenyiga mu lutalo lujjako Museveni tuteeze system era nga nfundikira mu bigambo bino byenjogera n'essaawa zino gwe wenna ali eyo gwe tolowooza nti ffe aboogera ku mitimbagano oba Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala okugjako gavumenti alina bye yeenoonyeza nedda ayagala kukyusa system eyandibadde yateekebwayo myaka 30 ng'eyamba buli munnayuganda yenna
azalwa mu ggwanga Uganda ye system gyagala okuzaawo kuba ye mu bulamu bwa buli jayina buli kimu kye yeetaaga okuba nakyo wabula alumirirwa ggwe kubanga mu Uganda dawono bango ina sente nenga enkola entambuza y'emirimu n'okuddukanya business mu Uganda tesobola kufavalinga ng'era befavalinga tolina ky'osobola kukola ng'emirimu bagirondamu baana bagundi balina okufuna emirimu tolina ky'osobola kukola nga bw'oyingira okukola application obanga atusiza omukolo wa application nga ate emirimu bagiwadde abantu eyo embeera tojja gisobola muganda wange so no mbategeeza mwenna mubeere bagumu gye muli just munyige mu mutawolo ojjako mu 70 baba bwa busente kubanga obusente baba kuguza ensi yo okusomesa okwagala ensi yo tebeeta kusasula ensi yo ojagala kubanga nsi ye ku mutuma ng'ensi z'olimu koza zino ensi z'olimu ziwagendamu tezaali ku mabega okusinga Uganda zaali mabega okusinga Uganda katowo ziri zaakulaakulana kuba banyinanyinizo bazipulaningira ne batereeza system naffe tulwana kutereeza system so sigama tulwana tunebifo byetwagala wanteri muntu ayagala kifo kyonna mu gavumenti eneddako nowhere twagala kutereeza system naffe ne batulizeeka tugenda kutunda mwanyi tugenda kutunda muwogo tugenda kutunda kasooli nga tekuliko mwana wa gundi temulimu monopoly nze nsubule mwanyi mu Uganda nze kano nga it's an open market buli muntu yino okukola business mu ggwanga ateri amukubye ku mukono era buli omu ng'alina akatale watunda ebintu bye ye system liza mukitegedde bulungi nnyo kale ekyembala njala okuyisa tuleke tutandika information entuufu yandeese ndowooza nga bulijjo osooka kuyisawo kana akalangukamu then tuleke tugende mu maaso wenna asuubira okwagala okgenda mu ggwanga erya Canada omwaka ogujja nkuzigirira conference eno bagiyise the third annual gender balanced violence egenda kubeera nga okuzomeza 29 omwezi ogw'11 ka 2024 ekomekerezebwe nga lumu December omwaka 2024 omulamwa gender based violence and intersectionality okuwandiisa n'ebiddako byonna ojja kuba ku ssimu eno kasalaba 1674790 okwatagana n'omutegesi owa events eyo ejja kubeera mu Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 ebisinga byonna ojja kubanga okozesa essimu yo okufuna gwekikwatako ogenda maaso kati njoza njagala sooke tulambula ebintu bino wammanga tuleme kugendera nnyo ku social media ebintu bigendako bingi nnyo gwe Uganda yenna ali eyo tuvudde nga tubasomesa ebintu bino wammanga tulwanye nnyo basomesa ebintu Museveni byazaakola emyaka 3 nga mbitegeera okuva mu myaka G8 okutukira mu 86 video etandise Yoseriti bahabula tabashirwa abadde akozesa system enzibu nnyo okuzuula nga ayagala nnyo okukozesa media ayagala nnyo okukozesa bannamawulire ayagala nnyo okukozesa abantu okumulimbira n'okubuzaabuza abantu nenga temunakitegeera tuze tubasomesa ebintu bingi nnyo n'okubalaga ebintu bingi bibadde bateekebwa nenga temumanyi ebintu bino bibadde byakubabuzaabuza katwagala soka bategeeza bwe twavuddeyo okulaga nti mu Uganda bawamba abantu mubambiramu ne President of Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kikozinga commission ba chaos kwetola ku international level ne ku international media bagezezaako okuleeta ebibozibozi bingi nnyo ebigeze okujja abantu ku mulamwa buli olaba ekintu kyonna nga kizze ku social media nga kiri mu radio eza gavumenti TV zemanyi nga ziri affiliated ku gavumenti ne ba YouTubers nga bakibuukidde abasomba bamuli bakibuukidde tubuuza eba diversion super mbasomeseza ekigambo diversion n'eki kyabalimi okutegeera mbasomeseza ekigambo diversion kyabalimi okutegeera olw'okuba nti nnaku zino bagira bakyusaamuko okubifuula authentic naye nga tebi authentic tubakyama nti zino diversion 1 njagala soka bategeeza mula ebintu bingi nnyo okuva lutaatanisa okubanja kibalama parliament negenda mu drama mungi nnyo drama parliament mumuleke kubanga ababaludde ababalaba togeza n'otwalibwa ekiboozi ky'omusajja gwe bayita Lwasa eyo super diversion yabadde ntegeka obulungi kubanga Lwasa tumanyi is a state mafia state agent abadde akozesebwa okudivertinga amawulire oba agaagalidde ng'ayita mu bikola by'okukwana n'okuwasa n'okukola ebintu ebikisegusego ku social media eyo twamumanya so ekyo mulabe simbe bamukuta million 8 no that is no sense
a kind of diversion kuba bali bagala kiteka mawulire mu kikapichani nga mawulire diversion era agisharinze logipostinga wakikoza at your own ewadde omala budde nakutumalira budde bwammwe kutumalira budde bwaffe. Tugenze ku ka video akafulumye n'aba minister ke yeganye Nabbanja agambye sikake naye ebiseera bisinga weboza video eno yavuddewa ani yagipostinze goloza lwaki abantu babadde surprised nnyo kugamba nti ono Nabbanja lwaki abantu babadde surprised kubanga bagamba oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza nkiddamu nsibe bagati oyinza okukola ekintu n'owunzika oyinza okukola ekintu omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Nabbanja avudde n'agamba nti video si yange nenda bagamba temuvuma mukyalo oyo nabagamba mukyalo oyo yo Katonda gwe yatuwa yoyo Nabbanja kati nze video bayavuddeyo bayiyo basiye I don't care wabula bagiresenga kutwala kukapturinga mawulire kubate kuba kuyifula diversion kubanga omukyalo afaanana ddala Nabbanja enviiri shape n'ebikolwa kubanga Nabbanja ebintu byakola kati tusobola ku differentiate oba kwawula Nabbanja ne gwaga nti si yeye era kasito kiranga kizembalo yabangi nyo batumanyi tebasobola omuwolereza tobuuza yaani kino njagala kubalaga diversion bazikola yeke nyini bwabadde akola ebikolwa ebisesa abali tabanga yokola clarification lwaki kano ka video nga nabagamba nti omuntu yenna museza akulakulana image yo ekifaananyi kyo kyekibesingako entegeerayo n'obuvunaanyizibwa bw'okola mu gavumenti oba mu office. The moment ekifaananyi ky'olina ng'omuntu otandika okigala bangi oba kityobola kitegeeza olina okuva mu office. Kati Nabbanja okuvayo clarifyinga ku video eyo ng'omuntu akufaanana nga n'ebikolwa by'okola by'obadde ojja tebyawukanako na bya mukyalo ono ffe tekijja tuga nti siye goba siye goba siye goba gwe for us we don't care kuba tumanyi nti baakuteekawo okuzanya akagologo so kitegedde so we don't care about your comedy bikikuba tukimanyi yegwe omuntu yazanya ebintu y'omu fuba yegoba siye go we don't care nekyo njagadde baga nti yabadde diversion nga bakezaako kuteekawo diversion so oba si yeye oba yeye nenga mbagambye nti omukyatu mumanyidde mu comedy era bamuleetawo okukola comedy we so tetwewuunya yabadde yeye oba si yeye nenga omuntu amufaananira ddala era tasobola kuvayo nti akyewakana kubanga tajja kugamba nti ono kyo kyabadde gundi yakikoze so ekyo mukitwale bwe muti ekyo tukivuddeko. Tugenze ku nsonga egenda obbalumya omutwe njala sooka kujjawo diversions na postinze mu video obw'olutalo lwabadde ku ttaka Kayunga nga mbalaga nze bwe mpostinga ebiseera ebimu mpostinga ekintu nga njala balaga nga baga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Video eyo nagipostinze nga ngezaako okulaga Abannayuganda anything is possible bwe tuba tusitukidde wamu nga tweggyemu akatengo nkiddamu okupostinga video eyo oba n'abantu ogisharinga tebagisharinze lwakuba nti badde bakyagala nnyo no contest yabadde mu video eno ekulaga nti anything possible kasitoba ng'osibye omutima ku lw'eggwanga lyo ng'oyagala ensi yo. Emundu is nothing kubanga naagirina takkirizibwa kuba muntu sasi nga toli amudi okitegedde kati njala sooka bagamba kansoke mbanyonyole ndyoke mbategeeze lwaki mbagayo batyo. Video eyo yabadde bitundu by'e Kayunga eyo sides of Galilaya era mwawuliddemu erinnya lya Ssaabanyala Kimeze Beka naye abasirikale bennyini abadde n'emmundu basirikale ba gavumenti abayoseriti bahabulwa abadde balwana nga bagamba nti ettaka lino balibbye Kimeze yabadde abbye ettaka abantu abo bonna abadde bakwata abasirikale bonna ba family ya Kimeze ba blood brothers and sisters bonna ba Luganda so tebabadde ba strangers nti bavudde Kayunga bazze no eno yabadde family issue which family issue esobola okulizatingamu okuba nti yadde staged diversion oba yabadde tukiyite batya nti bafunye obutakwatagana mu ngabana kubanga kusinza ku information gyenga zalinze erettaka Beka Kimeze ne yabbalibbe n'alitundu diguza omuyindi namuwa sente zisuka mu bukadde 5 ate bano baganda be n'atabawaako ku portion ya sente ezo kati wabeerawo nga waliwo a lot of confusion kati naye mu contest lwe twapostingire video ekulaga nti gwe omuntu wa bulijjo oyina okweberera mu si buli muntu nti agenda kukumanyiira ajje kubanga alina emmundu akojja ku ttaka lyo osigale nga oli momboze nga tolina wogenda sula
okufa kumu n'okuzuukira kumu ate terimanya nti agenda kuzuukira. So twapostinze video in the contest nti bw'obanga osazeewo ng'owumize pini osobola okukola ekintu kyonna abantu ne bajja. Ye contest mwe twakola ki mwe twapostingidde video ezo. So nazo gyala bagamba temuziwa nnyo budde ekintu kyotwagala mutegere nti omuntu ne wajja ne mundu ng'omaliridde ng'ekintu kyolwanira kikyo osobola okuba ng'okola ki osobola okuba ng'okirwanirira. Ekirala kyenjagala okujja wano essaawa zino kyamukulu kubategeeza nti social media platforms ezimu nga kuliko ng'enyingira genera bagamba nti waliwo abantu kati abatuvuga nga bakozesa system ya reverse psychology nga bano nno bali ku social media abalaba TV presenters abalali presenters nga asobola okuwulira message Kyagulanyi gy'afulumiza oba Lumbuye gy'afulumiza oba omuntu n'agyafulumiza ye n'agenda agikyusa kifuulannenge n'agireeta agikubisa omuntu oyo yennyini yagikoze. Lwaki njogera ekigambo kino? Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga gye liyiseeyo katono yakola statement n'agamba nti naffe mu buvubuka bwaffe twakola effujjo lingi nnyo naye abantu baatuwa omukisa era omukisa ogwo tukukozesa okutuuka bwe tuli. Kale n'olw'ensonga eyo bannaffe abamu abalabise nti basiiwusa empisa mu public be bantu ebigambo bino Kyagulanyi Ssentamu president yabyogedde ng'omuntu ng'abantu abalala bonna nga talina gw'alagidde wadde okugamba nti kino kiruwe kiti. Yayogedde statement ino mu contest nti naye mu bbanga nga yakayingira music industry ne bwe yabeerera superstar nnyo baakolanga effujjo ne public oba bannayuganda baabawa omukisa. Kati n'agamba nti tulaba social media n'abantu bannayuganda bakyukedde abamu ku bayimbi oba mikwano gyaffe naye nsabye bannayuganda nga ffe mwatuwa omukisa era omukisa ogwo muguwe baganda baffe abo basobole okubanga beddamu okubanga baagalwa era wagira. Ba NRM propagandalist ba TV presenters abasasule bagamba nti Kyagulanyi mbu yagambye abantu yagambye simanyi gundi ne gundi bave betondera abantu. Kati wokwatira akatambi ka president n'okazaayo n'obuuza abadde batambuza ebigambo ebyo ludda wa Kyagulanyi we yayogereddeko nti gundi neetaaga okwetondako gyendi nti naawe neetaaga okwetondako gyendi. Tewali katambi konna Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti njagala neetondere oba gundi neetondera. No, yakoze statement ng'eri jeno ye ng'asaba bannayuganda okusonyiwa oba okusonyiwa abantu abo bawulira nti babanyiiza mu bikolwa bye baakola ne mu kwogera. So si ye ng'omuntu nti waliwo yamunyiiza oba alinawo gw'asaba apology. No, that is wrong. Omanyiiza enzija n'esooka ne mbatereza ensonga zino wammanga nkugambye buuza TV presenter ndabyeko ne Mukunja gwe nali manyi nti ategeero n'owa BTFM ne sirowooza nti buli alya ku ssente ya Museveni ayiika Windows Mukunja ku video zino kwolya tekoli bajjako kusindikira. Omaze emyaka mingi nnyo ku radio naye Mukunja mu myaka gy'olimu ng'onootera okuwummula radio weetaaga ogenda okulambula ku basawo butabika oba oyina ekikyamu kati kikuzze mu mutwe. Gwe kennyini wakoze statement ng'okyusa ebigo bya Kyagulanyi byayogedde ng'okubidde Ronald Mayinja essimu ng'oyagala kulumba Robert Kyagulanyi. Tokola nsobi Mukunja bw'oba oyagala kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu okola ku TV okola ku radio jangu okole ng'abalokole open statement ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekizibu ky'abasajja abamu abayita baganda ng'ate temuli baganda bwebuza amagezi mutya nnyo muyita nnyo ebbali. Bw'oba oli musajja nnyo kola statement ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu direct oba ng'oyagala muga ebigambo direct tobuzaabuza nga bwe wakoze ku Mayinja okubidde Mayinja essimu ate omugamba musime Kyagulanyi kuge weetonde. No, don't be fool. Tuba musiru muludde ku radio ne tulooza nti mulina experience kumbe mulina majaani mu mutwe. Mukunja weetereze mukulu eggwanga libadde kuwa ekitiibwa nga tulowooza otegeera ng'omu ku basenior presenters abali ku radio kati ne bwe watandise okukola statement ng'ate oyagala kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'okozesa Mayinja muganda wange eyo okwata wacha bw'oba oli musajja nnyo kola statement ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gwe so si gwe kukyusa bigambo baganda kyusa
okuba kuyisa kukyusa bigambo tokyusa bigambo okitegedde Mayinja alina ebizibu yenga Mayinja era njala kugagoma okunja ne Mayinja Kyagulanyi tagamba akoti Mayinja amwetondere gobo oyina statement Kyagulanyi agamba Mayinja yetonde kirete ku social media Kyagulanyi tadagu yali agambye ko mwetonda kubanga tayagala apology ya muntu nkiddamu President wa Uganda Omuleba Kyagulanyi Center mutayagala nga ka apology ya muntu eyali amusobezaako mu politikali na tajagalangako era talina gwali asabye apology so mwe presenters okuli mukunja n'abala njagala mbiremu amagezi muleme kukyusa biga kuba basasudde Kyagulanyi tana muntu gwe yali akoledde video babu yakubitinamu nga please netondera takikolangako kubanga ye talina budde obwo bugenda ga muntu nti wetonde kubanga ye nga ye ebbanga lyavumiddwa ate yetavumanga ku muntu era n'abavumye talina gwe yali asabye apology kati gobo no ganti Kyagulanyi yagaye gundi bwamwetonde that's wrong bubanga asoma amawulire ngero gakukomo kola ku radio oyino kola statement jokola ngojibesinga ko ino bujulizi bwayo nga tegenda kunyika so mulekerawo kubanga mwesiruwaza kuba basasudde mutandiko kuba Robert Kyagulanyi Center mu indirect nze njagala ovyo kulenga bwe nkola nze kuba direct tunakyogenda kunkola nzija ne mpa information nga ntufu nenyera tunakyogenda kunkola nakugerera emyaka 5 sikyusanga bigambo byange buli kimu kyogera nga bwe kirina okuba seetoloola bobo oli mufu kugamba oli mufu bobo oli musezi kugamba oli musezi openly sigenda kwetoloola mukitegedde bulungi nnyo ekyo nkivuddeko so mutegeere nezo statements zibadde bakola zadde za advanced psychology okuddamu okwagala okukubisa Kyagulanyi statement ze yakola nga ate yakola kirala nnyo gwe gamba munnamawulire wa blogger yenna oba yenna omuntu eyewunza nga amaze okunywa mugambe lweteka video kamu Kyagulanyi ng'agamba nti munetondere bwaba takalina mugamba awummule ensi kulekana ensi kukola mugamba awummule abo nabo mbamaze kati njala tugende wano mukulu Yoseriti Bahabulwa tukyayagala abantu baffe ne bw'onookola diversion emirundi 7 nabagamba diversion emu gye bateeka ku TV oba ku radio oba ku social media ekostingamu 7 sente zisukka mu miliyoni so si mitwalo sente zisukka mu miliyoni bukyanga tutandika akalulu kali ne kaggwa ne tutandika okuyingira alina y'obufuzi mu 7 sente za spending ezisinga ne zakozesa mu pushi mu campaign ne omuntu ateeka diversion zitya ku social media twetaaga abantu baffe twetaaga okumanya accountability ya natural mineral resources Uganda zerina that is it nze bulenzanya video ngenda kuzanya akatambi kano then tuleke tutandike video kati video njitandise kandi mukola okubuzaabuza myaka gyolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensejja egibikirako ettaka Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti waakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North. Bwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali biwuniikiriza. Wakati mu kubeera nga anyinyiitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi. Najja n'angamba ankubidde essimu simutegedde naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masina Tukunda okutegeera ekigenda mu maaso. Obulamu bw'essi bwe buli awo bweyagaza olw'ensonga yaliko abaana naye nga ne ssente zennyini ezimuweerera tetuzirina. Natukunda agamba nti ne poliisi gye baalinamu essuubi okunoonya kabiyitewe nayo gye byaggwera ng'eringa ebiggyeemu enta. Tewali kye baatugamba ono enangae yagamba nti bali mu kunoonyereza nabo tebannaba kufuna kikiriwo naye tebatuwa ssuubi oba gyali oba taliiyo kwegala tuli awo tetubitegeera. Brother wange yatambula omulala n'atambula nga wafudde omuntu wagenda alaba oba Kibalama yoye yafudde oba gamba nti waliwo omuntu yafiiridde eno ali ku kkubo ng'afuba olaba nga atuukawo tulaba oba Kibalama naye tetumufunangako
Sabbiiti ewedde minisita w'ensonga ez'omunda General Jeje Odong yasoma olukalala lw'amannya g'abantu abaawambibwa ab'ebyokwerinda era nga bano baalina essuubi nti erinnya John Bosco Kibalama omukulu agenda kulisoma. Nabadde nsuubira mu lukalala lwagenda okusoma nti mwali naye teyabaddemu. Butereevu nabadde nkisuubira nti bajja kumusoma naye tebaamusoma. Atukana ekiseera ng'omuntu wajja n'atugamba nti Kibalama namulabye wano omusaba ekifaananyi n'ababuzaabuza ne batulyako sente ne zituggwako. Tewali we batatuuse, buli wamu wonna tutuusewo ne tutambula. Nnyina wa Kibalama yafa pressure mu Oktoba wa 2019 oluvannyuma lw'okukitegeera nti bulijjo baakimukweka nti omwana we yawambibwa. Kati mukyala Nabaminisita Nabbanja Mukulu Tayebwa Thomas Nalongo Mama Lususu Sadoliri mukyala Magogo ne Parliament ejjuddemu abakabaka 500 mwana plus. Olwaliro muli mu Parliament eyo naye munnaku ntono nnyo mu bbanga ttonyo mujja kuba temuli mu Parliament eyo. Abamu muli bazzi ba bikolobero mujja kubanga muli mabega mitayimbwa oba makomera okubuuzibwa ebibuuzo akaana akataano. Olwaliro muli mu office mutulugunya abantu temufaayo muli mu Parliament gwe speaker oli deputy speaker naye muli mukutta bantu kubanga temwagala kuvaawo. Enensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagivira tuli mukkabuka. Nze ng'omuntu nennyamira ensi y'abantu aboogera olulimi olumu nga tulina kkala y'emu nga tukyasobola okukwatagana ne tuttiŋŋana. Ebintu bino byandibadde singa tubadde tufugibwa mu Zunga yali mu Parliament eyo, yali mu poliisi, yali mu magye, yali mu State House. Naye omuntu emuwuliziganya olulimi, omuntu emufaanaganya kkala n'abanga alina omutima ogusobola okukwata okutulugunya okujjamu enjala okusalamu obulimaawa okuteeka bbulooka ku mabeere okulwa okutya paasi n'akugjamu amaaso n'asobola okusalaasala kubanga tayagala awule ekigambo kye boogera mazima. ANC mugendera ki mu makereziya, mugendera ki mu mizikiti, era lwaki mutegeka okusaba mu State House nga mulina n'abaana be balina amakanisa nga naye kennyini mukira ku makya ne musaba. Ebintu ebyo twandibisuubidde tibazungu bandibabigudukoze. Twandisuubidde nti muddugavu muno wandibadde tolina buyinza bumutta kubanga mwongera olulimi lwe lumu mulina kkala y'emu. Ebintu bino byandibadde bikolwa bazungu kubanga batulinako ennugu n'enza okuteekwa enkookono. Kino bulijjo tebaagala kibagamba kankibabuulira. Mu Uganda gye mulimu mulina kye mutamanya. Ffenna tuli bantu tulina ebitundu by'omubiri eby'enjawulo naye ekitundu ekisinga obukulu gwe bayita omutima. Omutima gwa Uganda ye Buganda era be Baganda. Abaganda balina ebizibu byabwe bingi nnyo. Ne Abaganda abantu abasinga okusembeza n'okkuŋŋaanya abantu buli mbeera yonna. Ye muntu atagenda kubuuza ova luddawa kubanga akwatibwa ekisamango. Era singa tekwali kusaba na kuyamba kw'Abaganda, Museveni wandibadde toli mu nnyumba eyo. Janet wandibadde teweeyagalira mu nju eyo. Muhoozi Kanyirupama wandibadde teweeyagalira mu nju eyo nakuteeka nsulizi kulunga za mbuzi esabalaavu n'oyibira mu Kampala. Jeno Mugisha muntu wandibadde toli waawo. Retired Kano Kiza Besigye wandibadde toli awo. Ivan Koleta mwenna mwandibadde temuli waawo. Mwandisinga si Baganda. Ne waaki omwana wa Kintu muzzukulu wa Nambi mutuuka okubanga mukwata mutulugunya muttandibidde makomera. Nga bwe twogera kati ebitundu 7 ku buli 100 amakomera agali mu Buganda gajjudde mu Baganda. Niyo gendo babooza emisango egibakwasibwa bya bufuzi kubanga oba ku mataka n'abattu balina misango. Tebalina misango. Ekisinga okunnennyamiza ye muntu sirwajja okwoto okusinga nnyinimu entannama essaawa zino ng'omwana wa Nambi omwana amutulugunya jjajjaawe gwe yakwatira essowaani n'amuwa ne ku kibanja n'alimako gye kikkomekkereza ku luwanje lukoma nga kati yakwata paasi n'oluuma olwokya n'ayokya muzzukulu oyo yamukwasa engalo 2 ng'amuwa emmere. Mmwe temumanyi kintu kiri mu tto kya Chambers eyo. Abasajja Abanyarwanda abakulira Museveni mu kabinja kaabwe bawambye eggwanga Uganda naye nga balina efutibizi balineko balinenge ku mwana wa Nambi. Omuntu akukwata already akwenyenyimbwa wanaatuuka mu kizikiza nga teri bantu agenda kukola ki. Saasira muzzukulu wa Nambi ali mu safe house gwe baaziika nga tamanyiiko buyitire
naye ojja kubuuza kyekimussa. Omusajja kwata ng'akulagira ddala akuyinako enge n'omubuuza enge yaki nga tasobola gikonyonyola. Bwe tuyita obukyali ku mutima ne twagala babuuza Omuganda yabakola ki? Omuganda yabakola ki? Ne mutuuka otuteekawo emboozi okubuzaabuza ebintu byandibadde biddibwamu amangu. Nkubuuza Museveni ne famire yammwe mwenna, Omuganda yabakola ki? Mumulumye ne gyegenda okuwangagulira mu diaspora, mbawo obutwa, mubaddirayo, mubabega, buli kimu kikola. Mbuuza Museveni Omuganda yakukola ki? Naye tugamba nti buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Kizibu nnyo okusanga Omuganda ng'asibye mitaafu era ng'anyiize. Mu mbeera yonna agiyita musimwe musoose. Abakoloni baatulugunya Omuganda ne bagenda. Obote najja n'atulugunya Omuganda n'agenda. Idi Amin n'atulugunya Omuganda n'agenda. Okero Lutwa n'atulugunya Abaganda n'agenda. Essaawa zino gw'otulugunya naye ogenda genda gw'osuubira bagenda kukola ki? Waki mutya ab'enku ensekese ezirimu entalumbwa? Gwe mulowooza bazzukulu bamwe basimira musingi ki? Kyekibuuzo kyembuuza. Obuganda tebugenda seetuka we buli wadde inchi n'emu tibuseetuka budde sayidi ne tebujja sigalawo. Gwe ne wona ekyangira mu nnyumba ya Land Road n'ogifunako n'ebyapa. Land Road yennyini yagizimba kuba tewagula ttaka, tewagulako musenyu. Yenna nyini yasimba omusingi n'agula omusenyu n'agula bulooka n'ateeka bwakufu ne bazimba. Buganda gye muyita Central ya Muganda tesobola kuvaawo. Gwe ne munaateekawo amaanyi gatya Omuganda ajja sigalawo ate anaasigalawo ajja kuba mukambwe nnyo. Ekyo nkikubuulira. Naye okutulugunyizibwa okuli mu safe house nga batulugunya abaana Abaganda akutulugunyulwedde akuyinako ennugu naye ng'ombuuza ennugu yaki tasobola gikonnyonnyola. N'akugamba mu Abaganda tulina obbakolako tujja basaanyaawo. Naye ng'omubuuza owaayo Muganda gwe yali okusaanyaawo yakukola ki? Tasobola kikonnyonnyola kubanga waliwo kye bayita hatred ng'omuntu yakukoowa naye ng'omubuuza kye yakukooyera nga tukimanyi. Awo tetugenda kulwawo. Nga bwe tutagenda kulwawo njala tutandike n'akatambi kano. Omuzadde yenna ng'olina omwana ng'asoma mu ssomero wuliriza. Kansubire Dana Atwine otuuse, Dr. Ruth Aceng otuuse ne Museveni otuuse. Ne ba headmistress ne ba headmasters bonna mu masomero. Okuva ku nursery school mpaka ku secondary school. Banyabo ne basiba balamusizza abakulu b'amasomero kansubire muli bulungi. Mujje balako gye mutuusaako engalo amannya genzirumbuye. Muli baddugavu bannaffe be tukwasa obuyinza okutulabirako abaana baffe wakati w'olunaku ku myezi 3. Abamu nga bali mu bisulo, abamu nga basoma buli lunaku okuva ne badde waka. Tubaazika abaana baffe abo okubayigiriza. Naye obuyinza bwonna busigalire muzadde. Yensobola ki omwana bw'alali okusomero okubira muzadde? Yensobola ki omwana bw'akola effujjo ku ssomero era okubira muzadde omwana omuwasa sipe n'omugamba twetaaga abazadde bo? In the same context oba mu ngeri y'emu gy'okolamu ekintu ekyo ng'omwana akoze effujjo obanga omwana alwadde oba ayonoonye ekintu kyonna oba ali mu kisulo oba ali mudde, y'engeri gy'oba okolamu okuba nti omuzadde omulekera obuyinza okusalawo ku mwana we. Bassebo ne bannyabo ba headmistress ne ba headmasters b'amasomero mwena kye mutamanyi okujjoga nabo mukiriko. Waliwo enkola ey'okutambula okugenda mu masomero nga gavumenti ekikozesa okusibaga abaana b'abandi nga basibaga eddagala effu. Ekyo mukikola wabweru w'amateeka era mumenya amateeka. Omuzadde bw'akuwa omwana we amukuwa musomesa. Obuyinza bwonna n'obuyinza bwonna busigalire muzadde 99% all rights
remain with the parent. You don't have any audacity, any right to decide for the parent to allow the so-called fake doctors to immunize those kids. You don't have those rights. Singa tubadde mu nseri mu mateeka omwana w'omuntu tebamusibaga nadde wakanga afunye birwadde munnange ebeera treasonous case oba it's a murder case. Omanyi abamu muli beedimansita mwasoma mwina diguli naye amateeka gamu temugamanyi. Omuzadde akuwa omwana omusomesa between olunaku lumu ku myezi 3 ng'ali mu kisulo obanga asoma obanga ava lunaku naye amukuwadde just kumukusigira kumusomesa so si kumusalirawo. Etteeka liri nti gavumenti bwe banga erina enteekateeka ey'okusibaga abaana esooka kusomesa kye tuyita sensitization obulungi obuli mu kintu kyereeta naye mu constitution yemu omuzadde asigaza eddemboga nti omwana wange mu kimukuloba nedda. Nsaba parliament ya Uganda nga temwekubidde ku bana mumuzaala mudde mutunde mu ssemateeka w'eggwanga mutandike okuteekawo mateeka nga gayamba abantu kubanga gavumenti ya Uganda terina gwesobola kuliisa wadde ssemateeka ga nti omwana wa gavumenti ne wa gavumenti ng'omwana mulamu kubanga omuzadde yamuzaala yamuliisa yamujjanjaba yamusomesa yamugulira buli kimu. Lwaki bituuka mu kusalawo okusibaga abaana babantu ate gavumenti etwala obuyinza 100% kubanga yirina mission zaayo. This is wrong. Omuzadde reserves all the right ku mwana we okumukolako kyayagala oba takkiriza mumugema mulekete mumugemesa kubanga mulina gavumenti temulina baana. You don't own kids. Government, you don't own kids. Abaana bana Uganda mu constitution kiri nti omwana wa government netabera wa government ya Uganda olw'ensonga temuyamba. In the development countries abazadde gye bazaala abaana omwana n'omusula ku ttaka afunawo ndagamuntu afunawo bank account buli mwezi afuna ssente. Mu Uganda omwana wa Uganda gwe bazaala afuna ki? Nkubuuza Yoseri ne group yamu ne parliament etteeka liga nti omwana abeera wa gavumenti diri wabeera wa gavumenti wabeera n'ow'omuzadde njala mwawula amateeka abiri. Constitution gwe omwana wa gavumenti ne gavumenti yambedde omwana gwetasasulya school fees gwetagulira mmere gwetagulira bitabo gwetagulira ddagala naye ng'ate mu owning omukolako obulawo w'ekika ekyawaggulu. This is wrong and that nonsense must stop. Omuzadde asigaza rights kuba yamanya bw'aliisa omwana we yamanya jjajja school fees oba atunze ettaka lya jjajjaawe oba atunze ekitanda kye kwabadde asula oba atunze bizinesi y'okuweerera omwana okuliisa omwana. Temumanyi bantu babonaabona n'abaana ku malwaliro. Temuyina right kusibaga mwana wa muntu ng'omuntu takkiriza. Mu amasomero mukola nsobi era omuzadde ajja kujja kutemeka omutwe ng'omwana mwamugemeseza mu bintu by'ekisitunda gyogenda munenya. Ate nga very soon kigenda kujja oli ajja kufiira omwana we nga badde gwalina kadda bwe yamuwa ensigo ya jeri ogenda oteeka okkirize bajje bagema omwana w'omuntu afe bajja kutematema gwe headmaster ne headmistress nkuddamu. Headmaster w'essomero ndabanga mutandise mwakkirize batandike omuzadde ajja kujja akutemeeteme open mu compound ng'enseera akubuuze lwaki baamutemye. Abagambe mwagemesezza omwana nga sikola ki nga sikkiriza omwana nga yafudde ogenda mukola ki? Njagala mufuna obwongo obutegeera nti omuzadde yenna reservinga rights ku mwana we kubanga gwamukuwadde mukusomesa so si musalirawo tebamusanze kusomera. Lwaki tebasanga mu maka gaabwe mu holiday? Njala kubuuza lwaki gavumenti tegema baana nga bali mu holidays? Lwaki gavumenti tegema baana nga bali mu holidays nga bali mu kuwummula ne basanga ku byalo mu maka g'abazadde baabwe? Lwaki erinda nga babaze mu masomero batandika bagenda bage mu masomero? Teri headmaster, teri headmistress, teri ssomero lirina right kusalirawo omwana wa muzadde ng'omuzadde takkiriza. That is wrong. Mateeka kikyabe. Mwabazadde ebintu bibatambula nga bagema baana bwe mwegeze bali mugema bagumba butwa ekyo nkizzeemu kimaliriza ngenze ku nsonga endala. Uganda discovers kati gwe muna Uganda naawe ali eyo kano kako. Njala kutegeeza njagala tubeere bakalaba oba njagala tubeere babuufu ng'ekintu tokirabira mu maaso go wano kirabireko okusukka obwongo bwako kyekyo wano kitya kino kankyogere oba Facebook bagijjako bagijjeko ne kankibagambe.
Omusajja gwe bayita Katonda bo mukazi Katonda yatutonda mu nsi muno tugibeeremu na mirembe, tagitondangako tugibeeremu na bizibu. Era mu Bayibuli yekugamba nti ensi eno erisaanyizibwawo enkomerero. Ne Katonda sirooza nti enkomerero yajja gireeta ffe tugenda okusaanyaawo ensi eyo abantu ffe kennyini beeyotondera tutya. Muganda njala kugamba ebirwadde ebiruma abantu mu nsi yonna ebitundu 90 ku buli 100 ebirwadde si bya Katonda, ebirwadde bikolerere. Nkiddamu oba nzija ku Facebook banzijeko. Ebirwadde 90 ku buli 100 ebiruma omuntu byonna bakola bikole. Nkiddamu ebirwadde 90 ku buli 100 ebiruma omuntu Katonda gwe yatonda byonna bakola bikole. So si Katonda nti yabireeta nedda. Kino nkigamba njagala okiteeke mu bwongo. Ebirwadde byonna ebituluma abaddugavu n'abazungu abamu endwadde ezo bakola nkole. Kati banga bakola nkole ng'ate ebitundu 60 ku buli 100 endwadde ezo zisindika mu Africa ne zikuluma. Kubanga gweggeresiza okubageresiza. Lwaki baleeta ebiboozibozi by'amalagalo gabegesizaako mwefuula nti musobola kugula bwongo bwammwe. Kansooke nkunnyonnyole. Tebaayo akulya ssente zo nti waliwo eddagala erigenda okuwonya akawuka akaleeta mukenenya. Teririiyo. Nkiddamu. Teriiyo ddagala libagenda kugeresizaako nti ligenda kuwonya akawuka akaleeta mukenenya. Teririiyo. Akawuka ako tekazze leero. Akawuka ako musajja yakakola. Eyo information gye kakolebwa musajja. Akawuka kakolebwa ni musajja. Era yakakola yamanyi omugaso gwako. Kati gwe bakugamba nti gavumenti egenda kuleetawo eddagala nga bali kuba obeere nga likuziyiza oba nga likuwogezako kuwonya okukendeeza kalwadde baaba amagezi gali gamu. Bw'oba ogenda okwegatta mu kigo ky'abakulu kozesa akapiira. Bw'oba toyagala kukozesa akapiira sala pireesa oba sala pureesa. Nze nziyita pireesa. Sala pireesa oba sala pureesa. Twala omuntu gw'oyagala okugwa naye ekigomo, mwagala okugwa naye ekigomo ku kigo ky'abakulu, mutwala omukebeze okakase nti gw'ogenda okwegatta naye mulamu. Bw'aba si mulamu muveeko. Nkiddamu. Enkola ziri bbiri. Twala gwe mugenda okumeggana ne mu kigo ky'abakulu omukebezi oba mulamu. Bw'aba si mulamu mwawukane nga bakigo. Ekyo oba tokisobola kwata akapiira kagali mpitawa kuba okozesa. Ekirala kikino. Towuliranga ebiboozibozi nti okukomola kukendeeza ku kufuna akalwadde ka siriimu nedda ssebo. Okukomola bakukola kwagala kulabisa bantu nti muli bayonjo. Oba kinga kikolwa kyako kugamba ku musajja kubeera nga muyonjo. Kubeera abasajja abatanaaba kutukula obutonde bwabwe. So gwe tebakukomola n'ogenda ng'osajja laata buli bw'oyagala nga tomaze kukola ziri enkola ebbiri zetu ojja kufuna siriimu ofiire bwereere. Nkiddamu ogenda kufuna siriimu ofiire bwereere. Okukomola tekulina kyekukutaasa kufuna bulwadde. Bw'onoogatta n'omuntu nga mulwadde ngeri oli mukomole ojja kufuna obulwadde obwo kasita abanga abulina. Enkola ziri bbiri. Kebeza omuntu wo oba kozesa akapiira. Okusalibwa oba okukomolebwa kirungi nnyo. Naye tekikuyinula lw'okubaga nti kukendeeza okufuna akawuka gwe n'ogenda n'omutwe gwo kati bansaze. Bajja kukusalira ddala ofiire ddala bulungi nnyo, tujja kukuziika bulungi nnyo. Tukuteko n'ejjinja eddene owummule mirembe. Ne mundu okuba okuzuukira tojja kuvaayo. Kubanga obusiru bungi nnyo.
nchiddamu eno message mwagirabe nga etambula egamba bwe kandi basomere yafulumye ngenda kuza omwezi 24 omwezi ogw'ekumi mwaka 2023 egamba bwe yayitidde mu Daily Monitor ngegamba government to enroll out injectable HIV drugs. Nti government egenda kukola enteekateeka ey'okuba nti ebasibaga n'eddagala ly'akawuka akaleta mu Kenya. Negamba bweti in less than 3 months, Uganda is expected to join the 3 other African countries where an injectable drug has been approved by HIV/AIDS prevention. Tebakulya sente wadde n'ekinusu togeza n'otwalayo akapale oba otwalayo enkoonayo simanyisimi bajja kukuba ebintu byotagenda kujja kufuuka walabako firimu za zombi zino zibayita horror movie. Bajja kusibaga ofuuke zombi. Mwe mulwa nnyo firimu temumanyi makulu gaazo. Bajja kukuba empisa ofuuke zombi bofuna ebirwadde byotajja kutegeera. Kino nkigambye kiri wakati wonange. Nkugambye endwadde 9 ku buli 10 eziri mu abantu Katonda be yatonda nkole bukozi azikola ayina ensonga lwaki azikola kubanga azifunamu n'okukendeeza ennamba mukati kozesa engala yiya mu obudde bukyali awanvudde osigenda kulwawo. Katika tugende wano nsiba mbagaba na Uganda mwenna nti jokomo kubeera consistent ku kintu okifunamu. Njala soko kutwala okubaza kwangere bana Uganda bonna bali mu diaspora abakola groundwork secretly nga muwandiika ku bite by'amawanga agasinga obungi naddala bali ku Twitter n'abakozesa enkola ya post office ne mugenda mulimu bwa offices enjawulo mutwala information ekwatagana ku bukyamu n'obutemu bwa yosete bahabula otabasira mutano wa kaleche nsene tamuzizide sanga bisibe nanyine kabiyonje tambula. Wepone baganda bafemo n'abakyali ku mutimbagalo guno nga mutambuza information njagala kubashuwalinga ekintu kimu mumpulirize bulungi kabenya amanya gano wammanga. Muganda nga Masaba Faustine videos kola mu Luganda. Thank you very much. Webale nnyo. Muganda nga yekola videos kola mu Luganda webale nnyo balire ddala. Naye kenyini videos kola mu Luganda. Olumuntu ekamu oluzungu. Tugeze ku yekola videos kola mu Luganda. Katongole Julius ko Jomogezi. Nabala bakola video muzikola mu Luganda. Mukitegera bulungi. Tugenze ku TikTok wali kiseka umaru video muzikola mu Luganda. Louis Light wali Muganda fukubayita Umaru Keizi muzikola mu Luganda. Wali Muganda fukubayita Sadamani nabala mukola video mu Luganda. Nebisobodde ku mentioninga kubanga amanya tegali mu kabox mukola video mu Luganda. Nabala bangi nnyo. Nembalete mukimanyi nti video zino buli kitebe kya ggwanga ekiri mu Uganda kirina machine ezikyusa video zino ziza mu lulimi lwennyini olw'eggwanga liri. Nkiddamu balina machines ezivunula video zino ziza mu nnimi ziri ez'amawanga ag'ebweru. Ekyo mbalete mukimanyi njala kibategeeza. Buli video gyokola oba ogikoze ku TikTok oba ogikoze ku Facebook oba ogikoze video bagivunula ne bajja bye baagala biteeke ebbali. Tebakulya ssente nti kubyemwogera babiwulira bajjamu information bajjamu intelligence ne bakuŋŋaanya obujulizi ne babutereka. Njala sooka kubuuza bye mutandise okulaba ku social media embassy eno egambye tugenda eri egenda enewandiise mwembiwandiise. ASP William Wasimu wa Bible and Politics oyo oyogera Oluganda n'oseka n'enseko zo bazivundula mu Luzungu mu Ludaaki nazo bazivundula. Oyinza okuba nga oli awo ganti simanyi Kakwerege Sudan simanyani afande fulani babivundula. Kati njagadde obbagamba buli kyonna ekiri mu International Criminal Court ekiri mu International Human Rights Commission ekiri mu zi embassy zonna information gimufunye n'obujulizi obutemula abaani abakola byonna buli kimu bakivunula ku pepa ne bakizaali bakikwata bakizeeka wali ze results ze mulaba nange temwenyooma
tebayo omuntu yenna agenda kunyuma mukole omulimu ogwo musigale nga mugukola kati wano wali okulera okukomba essowaani wetwogerera akatuubagiro katandise okujja Yoseriti Bahabulwa eggwanga lya Norway ligenda kusiba ekitebe kyalyo kiriggalewo kigende eggwanga lya Denmark nalyo ligenda kuggalawo embase yaalyo South Korea yo eyinza okubanga n'ebisumuluzo yabiddiza Land Road eggwanga lya United Kingdom lyetuyita Bungereza ewanguli Queen lyo lyagambye Yoseriti Consulate Yoseriti kwoli kuno nakola video nenkola analysis yange last week nenkola analysis ku kintu ky'okutta ba tourist mu Queen Elizabeth National Park information nga bwe nagifulumya bwe yagenda mu ngalo z'abasajja yonna ne bagikolako analysis goloza baki wakubandikidde kiwalo bakugamba temutusindikira abantu baffe be mwasse katujje ku ground tukole thorough investigations temusindika mirambo Yoseriti yabadde agambye yennyini ne gavumenti ye bagenda kutikka emirambo gy'abatuwalisiti bazizzeeyo ngolozo wali bagumazizzaamiro kiba kimaze omungeza bagambye no please toleeta mirambo wano emirambo mugirekeeyo ffe tugenda kujja ku ground tugenda kukola investigations buli kimu kubanga bafunye information mu emails ku Twitter na buli kimu ne batunja ku social media analysis zonna ezabadde ku tebatunulira ffe gaabogera ku social media eri ku Twitter eri abantu abalina information nejera information ngeri n'agiteeka ku Twitter n'asindika message n'etuuka kadde badda ku video zaffe zino ne basooka baziyitamu ne batandika okupikinga information ne bagatta bagamba no temujja baleeta basigale e Kampala kala I'm here to inform Museveni munange wase ba tourist ne remember bwe watta abaana bali be watta ku border abaana ebasalaasala nagamba footage satellite yafuna footage nakiro kanchikugambe footage w'abakyala omusajja abasajja bazungu wasaba abasatu ne muna Uganda mu footage bamulina already footage bamulina kati bagata information chwa ku social media ne bagikwata kati munange gwadoza nti bogenda batikira emirojo bagenda odda DJ pulo hold on fe katujje tukole investigation zone mu kifo nyini batira abantu ate takogenda diorawo emotoka mwagisise omugenda jitu kubanga bagenda kukola thorough investigations ekidda ku mujja kyulira eyo tuli ku UK bino byonna biva luddawa biva ku social media videos zemukola ku tweets zemukola na buli kimu kati tugenze ku ggwanga lye bayite lya America eggwanga lya America lyawandiise litegeeza banansi baalyo bonna abaddukanya business mu ggwanga Uganda nti eggwanga lye mukolera mu business gwanga fu sigenda kusoma mail sigenda kusoma post yo nangenda jiba kwa kitono nnyo ebisigadde mu abisomye dda ngenda jiba somera kwa muleko mutegere nti eyalwa Museveni ekoze eki esiridde post eno yabadde soma bwete in America egamba eriko US Department of the State Uganda Business Advisory other released October 23, 2023 egenda wait risk and consideration for businesses in Uganda ne bakutera wali summary bakugambye nti obulabe obuli mu business ezidukanyizibwa mu Uganda kyokka mwe bamaama batata basenga mbaga muve mu business muganye olwokuba temwagala kutuulako waka mwolwokuba oyagala kugenda mu town bakulabe ogudde wedduuka oguze empafu oguze fene olidde muli mu kuba lwali omwezi ne gugwa ng'olina okusasula nga tona wogenda mujja mwetubaga mugalo business temuya ebbaluwa eneesoma bwe ngenda gibasomera kano kokka eno ya America nayo yatandise yagambye bwete the US Department of State, Labor, Health and Human Service, Commerce and the United Agency for International Development are issuing this advisory to inform US business individuals and other US persons, including health service providers, members of the academic institutions, and investors. Nti, ekitongole
eky'Amerika ekivunaanyizibwa ku buweereza obw'abakozi omuli ebyobulamu, obuweereza eri abantu, obuweereza eri ebyenfuna, obuweereza obuli ku mutindo gw'ensi yonna mu kulaakulanya, kisazeewo kisindika obubaka buno obuwa ekirowoozo okutegeeza abatuuze ba Amerika bonna abaddukanya bizinensi ne bassekinnoomu nga B'Amerika okubategeeza nti oba okubategeeza naddala abali mu lusenga luno omuli abaweereza mu bitongole ebyobulamu, mu bitongole ebyenjigiriza n'ebitongole omuli ebyabamusigansigo n'abo abatwalirwa wamu mu buweereza obw'okuddukanya bizinesi n'ebitongole bissekinnoomu ebiddukanyizibwa abantu abamu. Tugenze mu maaso ne bagamba ebyogeddwa waggulu babalabula of potential risks if conducting or conducting business in Uganda. Bakugambye nti abantu boogeddeko wali waggulu mu bitongole by'enjawulo bakuwa ebirowoozo n'okulabula abaddukanya bizinensi mu kko eri boogeddeko waggulu nga ziri mu Uganda nga muri Amerika obulabe obukirimu okukola ebintu ebyo okuddukanya bizinensi nga muri mu ggwanga Uganda. Tugenze mu maaso. Businesses, organization, individuals should be aware of the potential financial and reputation risks resulting from endemic corruption described in more details in the 2023 investment climate statements, as well as atani akube simu sokoleke yakube simu sokondeke mukyasomera abantu bano malo kubanyumira ebbaluwa Amerika gye yawandiise. Bakugambye nti abantu abaddukanya bizinensi ebitongole ebyakyenakyewa obulabe obukirimu ebyokufiirwa ensimbi zaabwe ebiyinza n'okuviiramu okwetaba mu bikolwa oba mu bikolwa ebirabikwa mu Uganda eby'obuli bw'enguzi mu kunoonyereza kwabwe okwakoleddwa mu mwaka gwa 2023 nga bo mu kunoonyereza kwabwe kwe baakoze nga bagamba ebintu bino wammanga okuba nti biyinza omuviirako buzibu. Ne bagenda maaso ne bakugamba as well as violence against human rights. Ndowooza kya human rights mukitegedde mukyalo olina Uwagadia we yagambira wano ate kati bwenzira eri ate jja kuleeta obuzibu. Naye ndowooza mujjukidde mukyala Uwagadia we yagamba nti ebyokuwamba yeta bimanyi bannabyabufuzi babikozesanga akadala k'ebyobufuzi kati wano bakikulaze nti okutyobola eddembe ly'obuntu kati bwe mujja ku social media ne mugamba Kibalama n'abala baawambibwa tuwadde n'obujulizi nti baawambibwa ne muleeta ebifaananyi nga abantu batulugunyiziddwa tuleese video twalese n'obutambi ng'emirambo gy'abantu bagikasuka mu bitundu by'embala bagiziika nga abantu bamaze obbatta ne tubalaga n'emmotoka ze baatwala ku booda za Congo ne baziika Bannayuganda n'emirambo egiri mu mabira ng'abantu babasse. Kitegeeza nti ebintu bino byonna abasajja bano babiraba. Ne bakugamba human rights activists, media members, health workers, members of the minority groups, wane batekawo kino kyesagala kyo sigenda kyogera, and the political opponents. Uganda incitement of anti-nature sigenda kyogera on May 29, 2023 increases restriction on human rights, including restriction on freedom of expression, peace assembly, and exhibiting issues regarding the respect of leases and employment contracts. Kati bw'owulira ebigambo bino byonna by'owulidde mu Lungereza ne byengezezzaako okuvula mu Luzungu
kikulaga ekifaananyi Uganda wawe kola ki ekinava mu bbaluwa eno ekiri kigenda okujja kikulaga ekifaananyi Uganda weyolekedde kati gwe muna Uganda kyaddukanya bizinesi Omumerika agambye bannansiibe abawadde ekirowoozo okuddukanya bizinesi Uganda kyabulabe n'ebitongole ebirala kyabulabe olw'ebintu byamenyaawo kati yo Omumerika alina ekizibu kimu akuteerawo information bakutera information egenda buli kitebe kya Amerika kyonna we kiri mu nsi yonna ne mu Amerika bonna abantu abasuubira okujja mu Uganda oluli n'abali mu Uganda information bagifunye kati bwe bakuwa information eno gwe no continue nga ng'odiringa business mu Uganda oba n'ofuna ekizibu kiba kitegeeza bw'onookiraiminga okufuna obuyambi bajja kugamba twakugamba before nga kikinnabeerawo n'owalaza empaka kasita yaggala Human Rights Commission oba yaggala UN ekipe kya UN ekikwatagana ku ddembe ly'okutowola abantu eddembe lyabwe batandise okukwata abantu bali mu kubatta n'ogamba omusajja kikyabala odiployinza amagye mu Kampala ensi yonna gitadde ku tensa zifu waliwo akugoba omanyi ebintu si yango bisimu y'omuntu nenge simu eri mu kuvuga naye ng'ataagikubyeko yennyiniyo naye ng'oli awulirayo kati Museveni wabba simu ya Kyagulanyi ekuli mu nsabo tugikubyeko essimu evuga naye nga weebuzaabuza ng'afukaana aba weebuzaabuza nga essimu lingi ttoni yange egimanyi evugiramu essimu weevuga ngimanyi n'akayimba akalimu nkamanyi kati ye situation gy'olimu ebintu bitandise okuggalawo abamanyi history wa Uganda gye buvuddeyo katono kasita embassy zitandika okuggalawo embassy zirengerera wala nnyo kuba zirina intelligence kati kambabuli ekiteesa embassy ezo mu ggwanga nga Uganda one embassy ziba zisubira bannansi bazo okukyaza okusala mu nsi ezo one ekyokubiri embassy ziba zina interest okukola business mu ggwanga eryo embassy ezo ziba zitugenzeyo okukola oba okukola kye tuyita okunoonyereza ku bintu by'okwerinda business ebya investment n'oku expandinga business communities ziba baagala bainvesta balina sente okujja okuteeka zibeeramu n'ebintu bingi nnyo embassies ne kati bula embassies ga nti ffe katuggalewo baabalengedde mu maaso gw'otasobola kulaba gwe tomanyi kino ekintu kyekikola Yoseri kimukozi kino ekintu kitandisa omutakula ebigere kubanga ffe tobagamba ekintu mukiwa obudde wano ebintu byetwogera byonna bivundwa mu nnimi ez'enjawulo kati gwali ogamba simanyi Luzungu tebage bajja biwula babivundwa bulungi nnyo egye tuyita impact oba effect ye video zemukola nero laba tukyusiza nze najja ku TikTok okwo nali siri ku TikTok nengenda okula TikTok eriko kuwemula kuvuma kweyambula kulaga amabeere nabo bennengamba no nina okugikyusa TikTok ero redaso kujja banga nteri ya bufuzi deri ku Facebook ne baga no sibwe tugenda otambuza ebintu bino twetaaga okukyusa mindset y'abantu bana Uganda balowooze ku nsi yaabwe tuve mu ndowooza eri nga tumanyi kintu kimu kunywa kugenda mu ndongo nga tofudde ku nsi yo nga twagala bassa kule mutandika okumanya ensi yammwe mugi owning kyekyaleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu own your country. Don't think that you are tendered in that country, you own that country. That is your country. There is no any other country where you are going to live as a Ugandan. No, or as a Ugandan. Uganda is your country, Uganda is your motherland, so you must participate in each and every economic activities, political activities, buli kimu ino ki participating amu. Naye Museveni yali abatadde mu class nga yagala mu mboozi za bisiru za kunywa kwepicha nga batadde nengamba no. Nenyingira TikTok. Yes, nasoka nefuna challenge y'okunvuma ne bampisamu olugine ngamba no bino ndabimanyira zibinasookera mu kuba twasoka mu kuyomba kuvumagana mu politics eri mu DP. Never ngenda nfuna experience. Is a kicks of the dying horse. Omuntu ng'omujjako ekintu kyabadde ayinawo genda muteeka ku kintu ekira si kyangu. Ola n'omulebe bamutwale butabiko mujjanja basooka kulwana kuba mayinja kukola kini amaliriza bwatuuke butabika mujjanja banaatereera. That's the situation. Nembuzi ku makyo gitwala okuli omuddo egende wali ateyagala ne bwebe koma olugulu etambula eniigina ng'olubuto lugezze eno nezezze gwenkulu nenga ku makyo agitutte teyagala kati bwe kibona kitandika ukujja ku TikTok. Nombuyeza ya politics ku Facebook. No. Cut. Right now, 70% of TikTok
ogenda okulanga abantu bali ku national matters ekyo kyali kitutte ku TikTok kusula kuba nali njagala nnyo nali jala kyusa ideology y'abantu ng'egye bali balamu ensi ku TikTok nga TikTok efuuse ekyo kisekererwa kati right now we are reforming TikTok into a useful app nze bwavayo mwana omutonga ayogera ku national matters nze nange nfuna lino okay waliwazze good enough nenserako pressure bwe nfunayo omwana nga azayogera ku national matters ngetingalinga okay waliwo omulala zze. The moment you keep on talking about your national matters, kiba kitegeeza you working up okuva mu 7 jali abatadde yabagala kubanga munywa mwenge mwepicha musiruwala mukola duet nyimba. Don't think about music when you don't have something to eat, when you don't have school fees, when you don't have a job. Tolowooza ku music is nothing. The country is bigger than music. The country is bigger than dancing. The country is bigger than each and everything you think in your life. Because if anything happens in Uganda right now, it costs all Ugandans whenever you're in diaspora, whether you are in Uganda, everything which happened in Uganda, it costs you. How? Oli mu diaspora, olina family gy'olabirira. Emyaka ebiri emabega wali oweereza emitwalo 5. Ng'emitwalo 5 gisobola okumaliriza ewaka, amasannyalaze, kulya biki kati weetaaga akakadde. Naye akakadde ako otwala mu bbanga ky'okkafuna. Banga ddene. So eyo difference eyayongeramu emitwalo 5 gyetuwogerako nti waliwo ekyamu kiri mu Uganda okitegeera byetwogerako ebyo omwana ffe twasomeranga emitwalo 5 ku 10 kati omwana Nasara asomera million 2. How did we reach twatuuka tutyawo byetwogerako ebyo ne tugamba nti Rwanda yazze wano jjo mu 1994 erina international hospitals ku buli district from Uganda tetulina kirina kiruddu na Mulago. What went wrong? Nga 50% of our economy ziva mu Uganda zigenda Rwanda. Kitwagala okubuuza questions why? Questions twagala okubuuza. Tetwagala kubuuza omuyasibe dreads oyayina amabeera amanene simanyana nakabina simanyana yasinga okuyimba. Tetwagala figures zammwe kubanga figure without food, figure without knowledge tegeeza oli useless tolina bwongo. Okitegera at one time think about your country, don't think about useless things kubanga tebina gye bigenda kugasa bagenda kuzika mu Uganda si Kenya. If you want to prove my information, gende Rwanda olabe kate sawa zero. Basi ya mitwalo 10 magenda, basi ya mitwalo 15 babiri magenda na madda. Ojabe Rwanda babifanana. Bobo yagala kutegera kye gende Nairobi. Mitwalo 10 magenda na madda. Oja kutegera kye nkugamba, otuke na lero ngati ulinga ngali ali Bungereza. Nejangwe Kampala. Biribe tuogerako. Issues tetwagala kwogera ku bintu bya kisiru kwa muloza mu kisera baba corrupting kubeera mu. That's why te Kampala. Ebala tezina limit. Rwanda ebala zikoma samuka. No sense teri kunywa mwenga kusuka kumacha. Teri. Zitandika 12 mpaka 6. Mpozi wanzo kubezinga zikesa. Nezi kimayika amateka galite kuva ku saa 12 nga office work awedde mpaka saa 6. Bwenkimanyi bwe kiba kyakyukamu fogoda nimakana bazo kulaakulana. Neffe waffe osanga omuntu ku luguudo lekabalagala ku saawa nyezo okumacha nga agudde. Ebala zikola 24/7. Lodge zikola 24/7. Okitegeera? Lodge zinatera okusinga amasomero. Lodge zinatera okusinga amasomero. Lodge zinatera okusinga amakanisa. Lodge zinatera okusinga akedi. Okitegeera? Kati eyo system gye twagala tubajjemu mu focusinge ku ggwanga. Focusinga ku ggwanga byo. The reason as to why you go to American embassy to ask for visa because the Gwango is disorganized. One to wait again in America. If the economy is stable, if everything is good in Uganda, they don't need to ask visa to go to USA, to go to UK, to go to Canada, to go anywhere. You don't need to ask for visa. If we had good leaders like Idi Amin Dada, they wait again where you don't need. How many people who ask for visas during Amin's regime? Okujaka bali basala musikazi badduka nga Museveni atawanye ggwanga. How many of those who seek for visas to Ogenda Mwezensi? They were just little in numbers. I think abechaba twalanga kudduka fufu kwa bula nga Amini agenda batta. Kwa Museveni yaba okukola ki? Okone ggwanga. Tekikwetagisa kugenda kufuna passport. Reti banaye Uganda kubafunira passport ofulime ggwanga. Esinga sente government zeyingiza mu economy nga ziva mu revenue. Oyagala kitegera kankikunnyonnyole. Kankikunnyonnyole kitegeere. Ensonga lwaki ofuna passport n'ogende buli w'oggwanga okunoonya omulimu kubanga mu Uganda teguliimu. Ensonga lwaki ogenda e Saudi Arabia okufuna omulimu kubanga mu Uganda teguliimu.
lwaki tegulimu bakikola kagendere ng'omukadde akogga okutta system yonna kati ffe tulwanyisa kuzawo system entufu mwonookolera Kyagulanyi tagenda kuwa mulimu obafuuse president oba president omulenda najja no atereza system ogenda okukola ebeere ngeri wero balanced nga temuli mwana wa gundi sabuni obanga wa 10 omunyo gwa 10 amafuta ga 2 niyo gene nansa na sabuni wa kakaaga eri wala wa mutwalo such nonsense bino okuvaawo onoonya omulimu ogunoonya ku busobozi bw'olina bwe wasoma so si ku mwana wa gundi twatere embundi twafuna obwogero twavugaza empenko twazimba magorofa no sense no public servant alina okuba nga alina omusaala ogwenkomeredde si kusanga public servant afuna obukadde 3 ali worth 100 billions n'ombuuza ozijjawa najja mu parliament n'atola nagamba ati wakicenga etwatere embundu natunze embuzi emu nagitunza akawumbi kamu gwe mba nakusibye dda nga nakutemyeko n'omuntu n'enguwa embizi ne zigulya kubanga oli ssenga wa muhoozi oba oli maama wa muhoozi bakubuuza sere natunze ente kubanga oli ssenga wa muhoozi nogera oganze ente natunze ente nina ente zange zitunda akawumbi kamu in your common sense waliwo ente gye batunda akawumbi akamu nosanga omusajja nga w'amagye jeno ali supposed kufuna miliyoni mukaaga ekinene ennyo ng'ali worth trillions of money ng'azijja luddawa kati oyo alina mentality y'okufuna trillions nga banzibe tasobola kukkiriza gavumenti evyo kajja batta bamalewo kikyo olina okukola tulina kweronako kujjawo system y'abasiru kubanga abasiru bakuŋŋaanya bugagga bo nga bo mwe ng'abasiru waza kwavuwala n'osanga embuzi bagiwadde ku mitale mu kuvuma kyanguga kati n'embuzi oba eri amalagala ki gwe lwaki akuwa ssente ofume Kyagulanyi lwaki akuwa ssente kubanga amanyi ajja kukozesa obwongo obutono omuntu gwe batawa ssente yasobola okulizoniona nga sokolindeko Kyagulanyi nfumo waki ng'ensonga zayogerako zinkwatako avuma Kyagulanyi tasenye n'amannyo talina Colgate avuma Kyagulanyi omutunulira emba alinga abadde mulinga bamukuba emyezi 8 bamukuba entomi yavuma Kyagulanyi oli n'avuma Kyagulanyi nga n'amaaso mamyufu nga gamutwakadde yenna ali mutwakavu naye ng'avuma Kyagulanyi n'omubuuza ono ate avudde wa bamuwadde emitwalo egi naye ng'ekimuvumisa Kyagulanyi kubanga is lacking knowledge talina information amuwadde ssente tasooka kubuuza ompadde zaaki era lwaki ozimpa nvume Kyagulanyi gwe ku social media ani wano Kyagulanyi gwasasula ajja akola information ekuba gavumenti oba yagala tukyuse gavumenti ani gwe basasula wano kebere dibe yemu ey'essente ya internet Kyagulanyi tena gwagulira ano internet twegulira gibbi ne twesasula wifi y'abantu babakuba emiguno basiba ne badda ku lw'eggwanga lyabwe ne gwe notakozesa bwongo lwaki bampa ssente nfume Kyagulanyi lwaki bampa ssente nkube comrade munnange kubanga okulya mu system ey'ekiyaaye first think twice lowooza ampadde ssente lwaki ampa ssente azimpa ku ddiru ki azijjawa tuli mu campaign no tetuli mu campaign tugeza kulwanyisa Fugabbi okitegeera nosanga omukazi omukulu Kyagulanyi yali nombuuza maama kale Kyagulanyi yalya Kyagulanyi gwokozeewo kyatalyanga kugwanga lyokozeewo kale Kyagulanyi kale oge Kyagulanyi yalya gwatalya okozeewo kikugwanga lyo ye kyatambuza n'omwo musongovu Kyagulanyi nombuuza gwagamba Kyagulanyi yalya kati gwokozeewo ki maama wataata okozeewo ki talina njagala ogambe nti Kyagulanyi yalya oba Lumbuye yalya gwe ng'olina w'otuuse ku step ng'otusinzeko ogenda kujjako mu 7 we shall join you but that kind of nonsense ya divide and rule blackmail tugikooye tuleme kwerumaaluma ng'obwana bw'enjala bw'oba oyagala change please there are so many ways to remove the dictator
wage a war against Museveni as we do right now. So sikujja kuvuma front lana. Ne wono vuma tone kyogenda kukyusa. That means you are confusing yourself. Weesiriwaza kwe kennyini. Kati eno video nga nfundikira katundu mbako tugere ku information. Kubanga nedda kikatono nnyo. Uganda yensi ezimu ng'oggyeko Congo ne Nigeria ne South Africa zensi ezine y'obugagga. Kino kyo bali bakibaga temukitegeera kivudde mu muzungu sagala mu kirimi mwakiwudde ku muddugavu mukiwulire. Uganda discovers gold deposits worth $12 trillion. Should get that under their hat a little bit. Yeah, maybe you keep that a little bit of a secret, because now the United States is going to be forced to bring the people of Uganda some democracy. It's coming. Did they take down Chelsea Handler's Uganda Be Kidding Me special? This is from Uganda Investment Authority. Mining in Uganda, groundbreaking ceremony of Busia's gold mine project, largest gold deposit so far quantified in Uganda, estimated at 12.5 tons of mineable gold. Investor Wagagi's initial investment is $50 million and 3,000 direct jobs. If this is indeed the volume that we have, it is time to clean our house and do business in developing ourselves and our country by going to the middle income status and beyond, said Winnie Ngarabariri, mineral development expert. So they say this Uganda is like, this is going to bring us into the modern world. We're going to have a middle class. That's what I read. By going to the middle income status and beyond. That's what it looks like to me. In a bid to boost the country's economy, the Ugandan government has licensed Wagagi Gold Mining Company, a Chinese firm, to start producing gold products and boost. Uganda yazuula oba erina ebirondo bya zaabu ali mu ttaka abalirwamu obusiriivu bwa dola. Obusiriivu bwa dola. Obusiriivu obumanyi. Uganda discovers gold deposits. Obusiriivu bwa dola 12. Obusiriivu bwa dola 12. Dola emu erimu 3,750. Ne bakugambye nti bazuula ebirombe nga bibalirwamu okubeeramu nga birimu obusiriivu 11 obwa dola. Eyo Busia tulina golodi emubende, tulina golodi emitiyana, tulina golodi egomba, tulina buli kimu. Goloza lwaki abasajja bano bagifula family business kubanga gwe tebakwagaliza. Eggwanga lya Dubai ligenzo tuuka weriri likozesezza mafuta gaaliyo, just mafuta. Wetwogerera Dubai yensi esinga okutunda golodi, wabula terinayo wadde akataasa aka golodi ava mu musenyu. Golodi yenna avaawa? Ava mu Africa nga Uganda togyerabidde. Dubai gyolimu essaawa zino, Saudi Arabia gyolimu essaawa zino, babeesinze ku mafuta. Mwe mulina buli kimu, mulina amafuta, mulina golodi, mulina diamond, mulina buli kimu, mulina n'abantu. Naye gwe bakuweeko 5,000 gy'ovumba kyabwe. Naye nga kino tokitegeddeeko, tomanyi kye bayita golodi, tomanyi kye bayita mafuta, tomanyi kye bayita marble, tomanyi kye bayita diamond, tomanyi kye bayita uranium, tomanyi kye bayita timber, tomanyi kye bayita green belt. Just ojja vuma Kyagulanyi n'otunulira omu, nze sikyayomba namwe munnange okujjako bakubiriza buli muntu yenna ali mu struggle. Ku ssaawa 12 z'okola olunaku, fissaawo essaawa okolerere oyogerere ku nsi yo. Lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde, bulojja mu struggle sooka ogende okole onoonye ekigulya magala eddiba. Omuntu omulamu akola essaawa 12 ez'amaanyi. Fissaayo essaawa oyogere ku nsonga z'eggwanga lyo ng'omaze okukola. Lwaki twogera ebigambo bino? Tubalaga Museveni kyatagala mutegeere.
gwe ku buwumbi 10 gwe ku busirivu 12 bakuwaddeko emitwalo egi oguzeko GB za mitwalo 2 ze GB ezi nya n'otandika ku busirivu 12 nga goba kugamba okukuba yakugenda okugamba nti nedda tulina gold yasobozesa bannayuganda okubeerawo nga tebagenze na kuba kyeyo ekito kirowoozaako tulina gold tulina bafuta nga twabikutte byonna obitereza enguudo zizimbibwa amasomero gazimbibwa emirimu gibeerawo buli kimu kiteredde nga gwe teweetaaga genda kukola njagala ombulire omuloka e Dubai ali mu kukola gw'osanga ali mu ofiisi akola baakita bafuna ssente okuva mu magoba gakole mu kampuni zaabwe kyekiri e Saudi Arabia kyekiri buli omu nsi zikulaakulana gwe Uganda mu China muyindi munyalwanda bali mu bintu byo nibakuwa emitwalo 5 ojja n'enkalabi no nenge ekintu ekiko nolaba TV presenter najja n'enkalabi yavuma Kyagulanyi ba YouTubers navuma Kyagulanyi nenga bamuwadde emitwalo egi oli amuwadde emitwalo 5 abba buwumbi kale bogeddeko abali ku social media byemukola kati katugende wano mubitegeere bulungi nnyo mujja binyonyoka Kansubinet Mr. President yatuuse n'abaana mwenna abakola emirimu gy'okwogera ku social media tutandise bwe tuti nga tunaatera okufundikira katambi kano mwenna abaana b'ekyukakyuka eno message yammwe ng'oli ku social media Kansubinet President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse awulira akatambi kano kengenda okukola olwaleero tulina olutalo fomu wange dekabusa obulugendo twolekera mumayi byange byogera kati ne bivaayo olulala ngudde mu lukwe lwayo seriti bahabulwa butabasula mutano wa kale nsete tumezezede nsanga bisibe nanyine kabuyonje tambula ne bamafia be myaka 5 tubakuba information ne tubogoloza bagenda kudda batandika okukola kituta counter attack bagenda kikola batya Yoseri ngayita mu bitongole bye by'enjawulo ne bamafia be bataddewo enkola eno wammanga basooka ne bali ku looting abantu wali nga twakava mu campaign ne balemererwa n'ebifaananyi twabibalaga bye baali ku looting nga balemererwa kati bazzeemu okufulumya obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi nga Museveni yalagidde bali batandike okulikulutinga oba okuwandiika abaana abawera emitwalo 3 nga bano babayita ba social media warriors nkiddamu Museveni previously ordered all his state bodies to recruit 30,000 social media warriors who will encounter all social media in-laws who advocate for change. Nchidam Yoseri tibahabulwa ngayita mbitongole by'okwenda ebirala yabalagidde ba wandise abavubuka abamanyi okukozesa emitimbagano emitwalo 3 nga sofa bakali kulutingako 8 bagenda kikola batya tutandise bwe tuti kasoke malo baletera wano katono bagenda kozesa ebifaananyi mu kugulawo buli muntu yenna go bagenda okuwandiisa agenda kugulawo account 10 nkiddamu buli muntu go bagenda okuwandiisa agenda kugulawo account 10 either ku Twitter nga inaka account 10 ku TikTok nga inaka account 10 ne ku Facebook nga inaka account 10 ng'omulimu gwe kutuula mu nnyumba ye nga operatinga kuvuma kuvora kutunda mukamwa kuvuma Kyagulanyi naffe abogera ba defending Kyagulanyi ekyenna kwe kigenda okusinga okuluma bagenda kwe bakozesa bifaananyi bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ze profile pics zaabwe zigenda kubira ku social media handle zaabwe bagenda kubanga bakola ebintu bino wammanga 1 buli post egenda okubanga ekolebwa ng'erumba government nga bagiddako bagirumba nga bavuma buli akola comment bagenda nga kujja video zaffe
nga baziddamu nga bateekamu byebaagala okuteekamu bagenda kuddiranga ku kibanja kya president n'ebibanja ebirala nga bakozesa ebifaananyi byaffe eby'abaana abali mu struggle nga bigenda ku platform ya Kyagulanyi nga bimuvuma bayinza okukozesa ekifaananyi kya Siimwe bayinza okukozesa ekifaananyi kyeyakole bayinza okukozesa ekifaananyi ky'Amasaba bayinza okukozesa ekifaananyi kyange bayinza okukozesa ekifaananyi kya Katongole oba ekyani baanene ne bakikozesa nga kyekivuma Kyagulanyi ku platform ya Kyagulanyi ku platform ya Nuupu ku platform y'omuntu yenna nga bagenda kukozesa ebifaananyi bya president n'ebyaffe abali ku social media nga tuvuma omukulembeze oba nga tuvuma abakulembeze baffe oba nga ffe kennyini twerwanyisa bagenda bikozesa ebyo naye nga abagenda obikozesa gyegina emitwalo 3 ndowooza mutegedde bulungi ekyo mukitegedde bulungi kati so si Bulugola ng'alina profile ya president nti wankyukakyuka okuva n'olwaliro mwentegereze nnyo era oli wajja ku platform yo oba ayagala oba kyatingana ku WhatsApp ng'ataddeko ekifaananyi kya president at least wabanga ayagala communicating naawe asooka kukubire ku video mulebwenye bwe batasobola blocking ambwa naga wa kisiraani okitegeera mugenda abantu bagenda kujja bagenda kubakozesa ebifaananyi bya president okuvuma okulumba buli mulwanyi naye ku social media nga ne president mwole bagenda mulumbiramu tugenda mu maaso abantu bano balina office ya Museveni ngeri Kyambogo si ku university wabula Kyambogo Museveni alina office bale babaloketinze bagenda okukola emirimu gyabwe we balipotinga abasigadde emirimu bajje balina gikolera maka gaabwe buli mwezi buli mbwa enegenda okufuna omulimu guno egenda kubefuna emitwalo 40 nkidda buli magujja egenda okufuna omulimu guno egenda kubefuna emitwalo omwezi buli magujja eweereddwa omulimu guno egenda kubezifuna buli mwezi bagenda kuba bakola posti ezivuma bagenda kuba balumba posti zaffe nga bazivumisa oba nga bavuma Kyagulanyi ekyo mukitegedde bulungi nnyo so far mukunoonyereza kuno bakali kulutingako bakawandika abantu 8 abagenda okuba nga bakola omulimu guno balipotinga Kyambogo era bafuna emitwalo 5 bakyanoonya n'abalala bagenda okuba bavuma kati obadde weebuuza ani coordinator w'abantu bano coordinator w'abantu bano muddeeyo mutunule social media ebadde etambula mabegako nga baga abaana ba Nuupu bavuma nga n'abavuma abamu tebabadde ba Nuupu ekyo badde bakituteekako eno nga bakiguza bannamawulire nti abaana ba Nuupu bavuma kuki naye nga abadde bavuma tebabadde ba Nuupu badde balina video balina ennaku yaabwe kati ffe twagenze mu silent mood kyatuleetedde okujjayo bonna abadde beekwese nti bankyukakyuka nga si bankyukakyuka iyo nsonga lwaki yagamba nti mulina okumatiza nze okuddamu okuyingira mu struggle ne omubuuza tukumatize tutya munnange obadde mu struggle era obadde opostinga kyekikwata ku struggle njala basomesa kana akatu kategere oli ajja kugaa nti abaana ba Nuupu muvuma kati nze struggle ki ey'okuvuma eyo kodi eyo tobuuza go and fall and block mwabaana ba Nuupu muvuma era nze eno struggle kimulina okumatiza okujja okuyingira mu struggle yammwe mukulu njala kugamba mwenna aboogera kodi etwabategeera era mubadde temuli mu struggle just mwakozesanga video za Kyagulanyi ne muziduwetinga ne muzituulamu okufuna following kati mumaze okufuna following mutandise okubuuza ebibuuzo ekyekisiru kati gomvubuka ali ku social media ogambo simanyi nze muvuma nnyo musigende struggle gye muvumiramu mulina okunkwana mukulu owomaludda watukwane gwe musajja munnaffe owomaludda watukwane ki era tukwagaza ki tukukwanira ki nkubuuza tukukwane tukwagaza ki kugwanga le bakukwane olobona obogenda okukwana omukazi bagenda kukolera ki kale njala tegeza mwana bavuka bebuza amagezi struggle mmere ya lumbe n'ataaka abalya oli waddemba okusalawo sayidi yo n'abalala basigaza sayidi yaabwe tebeetaaga kukwana okwagala ensi yo ayagala okukwana ffe tuli mu pulogulaamu ya kwana nkiddamu gwe wenna ng'oyagala tukwana oyingire struggle munna tetulina budde bukwana tetulina budde bukwana
gobo yagala kukwana genda mwenda ne yagala okukwana fe mu people power tetukwana tetulina budde bukwana feeling tuzina kugwanga lyaffe era buli feeling lezituluma nga tujja ku social media nga tubyogera kati gwe atalina feeling we yaba kunyonyeregerwa kwana genda mu enda ne bakwana kubaje beetaaga abantu fe tetaaga abantu for abantu bajja mu nupu baba ina feeling za nupu nga bagala change do you copy that so yagala mukwana genda mu enda ne bajja kukwanja fe ne tutukwana mu nupu tetukwana tulina feeling ze gwanga ale tulina nyingi nnyo amuzi tusate tubebase kati mwabaka pawala nga lemukyalina feeling tu enale mugende banyonyogere bakwane kuba ile bigabi kwana kuba bana fe tulina sente tetugenda somesa mbuzi kulya muddo nowhere embuzi manyo okulya omuddo neza n'obwenkulumu so we are not here to lecture goats no no a big no we are not here to lecture goats we are here to lecture people who love their country and they do come willingly we don't force anyone to join the struggle you are free to vacate because we don't recruit blameless people and the noob doesn't recruit people join willingly due to the love they have towards their country firitu kwana tetulina budde bukwana kati gwayagala okukwana tetulina budde aina feeling etakwana kitegedde bulungi munaye awo tuvuddewo tetugenda kulwawo nduza nkibanyonyodde bulungi kiri bulungi twagala kitegeera abagenda okulitingibwa mu kitegeera so njala kutegeeza nabo mu diaspora mu nsi zino wamanga bagenda kurecruitinga group ezo UK musubire group bagenda recruitinga already waliwo ba agents abaliyo abakola omulimu gw'okuma kyagula on daily basis nayo giregera kubeera bagenda kubeera well paid on a monthly basis Dubai group jeri bagitandisewo de bagenda kuba kuma Robert Kyagulanyi center mu daily basis nga mu Dubai abo je bali group jeri South Africa as well group bagenda recruitinga jeziri nga zo kuma Robert Kyagulanyi center mu daily basis no kuvuma fe ekyo nasho jeziri Canada group ye Canada yonna chapter Canada mugitegeere muti wagenda teeka ekibinje ekivuma already waliyo agent gwe manyi yaganti ali mu nupu mukyala ali awo naye agenda kukola omulimu gwe kumuleka group kana bwe bali n'ensenda ajja kwamba update ku nsonga ezo so we twogerere sawa zino yensonga egenda maaso ku shumira gye bagenda okukola so tuzo mukitegedde bulungi nnyo ba agent gye bali mbali mbalaba amapesa gabagala gatambula so information gembawa eri crucial kubanga anjirukira ddala kuva ku source n'embalaga kibwe kitambula bakigenda maaso mukitegedde bulungi nnyo so abantu abo twaba ma audience abasinga obungi we know them because we don't approach if we don't talk to each and every person no because abantu tubanga tabaina tituina time ya mukitegedde bulungi nnyo kati awo sazi lemeka okay tuchana eddakiika wano kansubire nti wasanya kalori otuuse wasanya otuuse yebaleko ssebo mukulu wasanya yebaleko kati operation egenda masi yokugoba abalaalo mu northern Uganda bwete wetambula then bawo information egenderako The Balado should be won. Now, President Museveni has given a which is Article 7, which should have been executed by now, but we have been seeing delayed tactics. Sigenda kamalayo olw'obufunda lw'obudde. Operation eyo bagiyita Balalo Must Go ngeri mu mambuka ga Uganda. Lwaki bagiyita Operation Balalo Must Go?
ebiseera bisinga bwe tujja ku ntambi zino okubabulira ensonga zino eri abantu abakulu abalowooza nti tumala biseera nga abanyiigira mu nzikiza sinakindi abakunamira muzibe maaso g'omuganda gali mu ngalo bw'otamuteera kintu mu bibatu bye ebiseera bisinga tategera kituufu ate linda kiggweyo munnanga afumita mboobo mbasomeseza ekigambo kye bayita occupation abasinga obungi mukiwulira nti mukimanyi nzivunula yakyo wetwogerera essaawa zino abasajja abanyarwanda abalunzi b'ente abafuutulwa mu ggwanga erya Tanzania programu nagikola nembasomesa buli kimu mu nkola ya Museveni y'okuzimba obwakabaka bwe agenze asindika abalalo bano okwetoola Uganda yonna n'ente zaabwe mujjukire mu bitundu byakyo libalina ente nnyingi nnyo ne mu Karamoja region wetwogerera ente ezo teziriyo babba zonna ne bazibba ne bazitwala kati bano zizimu ku nte zibalina okwongera okugaziya obugagga bwabwe mutowe Jeno George Akandanaho Salim Sare yasimba amakanda mu mambuka ga Uganda si gyazaalibwa kubanga omusajja ovuga n'obudde omusajja musumaali amanyikiddwa bulungi nnyo omwami ono ekimututtemu ekyamutwala mu Northern Uganda kwe kutandika okusimba emirandira okubanga amanya butya mu nkola y'ekiyeekera gy'ayinza okutandika okuteeka influence mu Northern Uganda okunoonya abanafu mu mitima abaagala ensimbi n'abalina okutiisibwatiisibwa bave ku ttaka litwalibwe abalaalo era bayiweyo bangi nnyo wetwogerera omwana w'omulugwala mu mambuka akombye kwerima oba akombye kwebaza eriibwa agambye nedda akamanyiro kasusse ene waffe tuli basajja ba Northerners temuli munyarwanda yenna alina kubeerera bamulozi wante kale bonna baddeyo tubadde tulabanga obutambi bw'enjawulo nga mu Karamoja bookya batta abantu babatwalako ente n'ebintu byabwe ne tujja mu Acholi wawa anyoya nga babajjako ebintu babitwala babatemula lwa nsonga kutwala amataka okutuusa abantu baga nti kimala ne bakola operation kino tekyaleseyo seri kyekimu ku nteekateeka ye era n'asooka asindika muganda wayogera abantu bano abantu baganye ye kennyini naga nti agenda mambuka ayogere nabo bamugambye ssebo osaago gunywanga n'ogufujja tetwagala kulaba ku mulaalo yenna atambule adde giyava era operation egenda mu maaso naye nga bumanyi nti Museveni mu kutiisatiisa talina mukwatira nsawo agezezaako nnyo okutiisa abantu bano baganye era nakino cyane muviiramu obuzibu naye okusinziira ku information gyenfunye alabika atigenda apondooka kubanga abasajja jukira bamuyinako akakuku mu myaka giri nga yakava mu lutalo omukulu ono yabateekamu koni ye kennyini yabeeteeka Museveni koni yabeeteekamu n'asooka batugumbula kati bamuyinako akakuku lwakuba nti bamusinikira amannyo n'alowooza nti bamwagala ekisinga okusesa omukulu ono alina akazannyo kazanya bakayita akasenda bazaana asobola okuwa omugaati n'akwa buluba n'akolako n'otuta munnange n'akuterako obuyimba obusendeekerevu n'olya era n'akugamba gwasinga n'akuwa n'abakuumi ne bakuuma naye ng'ekinaava mu ebyo ojja kiwulira gye bujjako tukirabye nti bukyanga lubanga lwa Mmindi omukulu ono gavumenti abadde agizizzamu abantu bano bonna ba Chief Justice bali mu mateeka bali mu gavumenti bali mu majembe fibinga abasendasenda kabayita akasenda baguzi naye abantu bano bayina n'omulamu gumu tebalinga teffe munnaffe nti buli afuna ekifo kyafunye yeroozaako yekka abasajja bano baatebusa akondo ka Museveni kati bonna kyovula ati banneeyawulamu sinnalabayo mbuzi yabitanga yonna eva mu Northern Uganda ewakanya ekiragiro ky'abannaabwe nga bwe kiri wano waffe mu Buganda twogera kino linawakanya twogera kino linawakanya twogera kino linawakanya bali bagambye mulaalo must go kati mukulu mulaalo head of balaalo Yoseri yakwalula esiridde what is your option ya Yoseri omulaalo yino njagala okutegeeza baganda mwenna n'okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka newankubadde si program ya Rassani Mbuli Mulange Mmengo njagala kino kigende ku record Yoseri bamusobedde okuba nti bamugobye mambuka n'abalaalo be yakubidde enkwezenge yetuule Mmengo eya Ssalonga Mulenge ejja wasanja Kalukya Peter Mayiga Mr. Arajina amuyita n'amugamba njagala kunyamba tukolagane nga bulijjo ko ye nti ye tukoze tutya omulaalo oba abalaalo bonna abagobye mu Northern Uganda sinawe ngenda bateeka njagala tukwatagana naawe tubateeka ku ttaka lya Buganda wonna eriri mu Buganda Mayiga olw'okuba nti naye waakabano ate nga naye asurvivingira ku nsimbi za Yoseri n'amugamba nze sina buzibu n'amugamba olina osooka okukontrolinga abantu bo bonna abali mu Buganda n'agamba ekyo nakikola dda yensonga lwaki towulirayo omuntu yenna akubandulu ku baana batulugunyizibwa ku kibba ttaka
ne kulambwa Ssaabasajja Kabaka bwe yalinga anaatera okukola ki ng'akyaddeko wakuki tewali yayogera buli kimu kyakola ki nalina kikontrolinga. Kati omukulu ono yakkiriza okuba nti abalaalo bonna bagenda okuva mu Northern Uganda bagenda biteekebwa mu bitundu bino wammanga. Ab'e Nakasongola wonna mulinda abalaalo bagenda bongeramu abalaalo abalala. Ab'e Nakaseke bagenda bongeramu abalaalo abalala. Ku ttaka ery'owa Kabaka abantu b'ekibuga mwenna abadde basigazawo ettaka nga lya Kabaka abalaalo bajja bava mu Northern Uganda. Abantu b'e Mubende abadde ku ttaka lya Kabaka mulinde abalaalo bajja bagenda bongera kabava mu Northern Uganda. Abantu b'e Kayunga bagenda bongerako abalaalo abala bajja okuva mu Northern Uganda. Tusembyayo Egomba namwe mwerinde abalaalo bagenda bongerako abava mu Northern Uganda gye babagobye nga nenda mugisimufungize. Kale gwe omuntu yenna ali awo ng'obadde olowooza nti Emmengo wakyaliyo omuntu alimu empeka emera munnange kyekiseera otandika okwerwanako. Nabagambye akatambi kali ke twabalaza akali e Kayunga abasajja bakulu nga bafungiza enkalu nga zino y'obukongovule si lwakuba nti twakapositeze nga twagala twali tulaga ekifaananyi nti n'emmundu ng'osazeewo ejja kuba tekyalina mugaso. Oba Omulugwala yakikoze ku ttaka eririye gwate Omuganda gwe bagoba n'okaaba ng'ente empete emboobo kiki oli komadde okukaba emiranga kubanga ne bw'otakaaba bakusiba era bakutta ne bw'otakaaba bakujja ku ttaka lyo kati oyagala kufa nga nvunza oyagala kufa nga nvunza gye bakubye bafumita obufumisi ekikwanso n'etulika n'eyiika obugina mulina okulwana okuggyako olukokobe naddala ku ttaka ly'Abaganda lye batandise okuzannyirako. Wasanya Kalukya Sipita Mayiga diri wagikoze ng'olowooza sigitegeere era nje tisijasaagadde girinza Sande mu bimuli Mulanga Emmengo njagadde ku exposing ng'obudde bukyali ensi etegeeredde gye muyina. So Museveni alina ebizibu bingi nnyo nga n'ekyabalaalo kimufukidde ekizibu. Kati wano wenjagala okufundikira akatambi kaleero. Gwe nno omusajja Omuganda n'omukyalo Omuganda ng'oli eyo. Nkulamusizzaako munnaye kansubira tuli bulungi. Bw'otunuulira Abaganda afawo mu mambuka obukambwe n'obumalirivu baalaze nga bagoba abasajja bano. Walabyeko ayina emmundu, walabyeko eyayise RDC, eyayise member of parliament nedda. Bakikoze nga bo abamambuka. Naye mmwe omulugube obutaagaliza enkwezenge okwerowoozaako n'okwefuula abamanyi nga temumanyi kyekirwadde kitulina. Tusooke tuteeke ebintu ebbali, tusooke tukozesa ekintu kimu okutaasa obuwangwa bwaffe n'ennono n'okutwasa eggwanga lyaffe ng'Abaganda. Musooke mweggyeko nasoma. Okusoma kuyamba ggwe ng'omuntu. Ne tulina ekitugattire wamu bwe Buganda. Bw'oyinza okuba wasoma nga kuyamba ggwe. Ne waliwo ekitugattira muli ettaka. Bwe Buganda. Tolinayo ekitundu kirala gy'ogenda kgenda. Golooza lwaki ejjoogo n'akamanyiro liri mu Buganda? Golooza lwaki batisendula abantu mu ttaka ku Buganda tewali ayogera? Nkubuuza golooza tewali ayogera. Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo n'ayogera era alina okuttaanya ensonga eno Mayiga teyagittaanya. Kankakuzannyire wano mwezi igwiro yange embeerayo naye wano. Kankakuzannyire wano okujja nga tekali mu folda yange wano. Kankakuzannyire wano. Mukama nnyamba kabiri mu folda eno. Nyamba kabiri mu folda eno. Eddakiika emu ndaba bakali mu folda eno. Kaakano ndowooza. Kaakano. Tukyawulira abantu baffe abasengulwa ku ttaka mu bitundu ebitali bimu. Bwe bagenda mu mbuga z'amateeka kitwala ebbanga ddene okuwuliriza emisango egikwata ku ttaka. Kabaka ayagala wabeerewo obwangu mu kusala emisango gy'ettaka. Tusaba
nti abo abalamula emisango bawulirize okusalawo emisango egyo mu bwangu. Tuddamu okuyozaayoza bannaffe abalondeddwa mu buweereza obw'enjawulo. Naye message ogiwulidde. Gw'omuganda ali eyo abantu bano bagambye mission balalo must go. Wawuliddeyo nga balina omusango mu kkooti. Oyo emisango emeka egy'amataka egiri mu kkooti mu mambuka ga Uganda. Tegiriyo. Tebeetaaga RDC, tebeetaaga Assembly kuteeka musango mu kkooti. No. It's a joint effort and determination. Amaanyi agakatudde awamu, agegattidde awamu n'obumalirivu. Determination and joint effort. Obumalirivu n'amaanyi agakwatiddwa agegasa awamu n'obumalirivu. Joint effort and determination. Kyetwetaaga Abaganda okusituka. Bisigadde Mukama bakwateko. Zino video mulizijjayo, muliziwuliriza, ne mufuna amakulu gaazo, naddala mmwe abayitaba elite abasoma, abagamba nti mwagala kumanya, naye ng'ate okumanya kwammwe kujja batuuse wantu wafu, kubanga bamulowooza nti asomye yategeera so nga ate ng'asomye yasinga obusiru. Kubanga yalowooza buli kimu bakikozesa kkalaamu. Nedda. Golooza singa emmere tebagiwambisa kkalaamu, bagiwatisa kkalaamu. Nedda ekkalamu erina weekoma n'okozesa ku mutwe n'okozesa ne ku maanyi aga bulijjo. Y'ensonga lwaki bajjajjaffe baavaayo okulwanira eggwanga eryo nga bakozesa amafumo n'engabo. Kati gwe bw'onolowooza nti ogenda kukozesa kkalaamu yokka egy'okumala, bo munooza nti tebalina budde bukwata kkalaamu. So n'olw'ensonga eyo tusinkane ku Lwokutaano mu open roof discussion Mukama 13 mpeera kiri ekyaba social media abagenda okujja emitwalo 3 bali kulootinga mu kitengo mu kitegeera. So siri awo sibuli agenda okuwa munati avuma wa Kyagulanyi no bagenda kukozesa ebifaananyi ebyo ekyo mu kitegere bulungi. Osiwe Kitalya loza kankudde ku Friday waloza mwasimbudde mission mujije mbade mujikona mujitwale wala loza sibimanyi mbitegedde bulungi nnyo ne mulekera okuwa abaana ba Buganda obutwa mu mbere abali makomera. Osiwe Kitalya, Osi Kitalya prison. Please, I ask you humbly, stop giving poisonous food to indigenous Ugandans. You thought that if you change the position you are doing your dirty business that I will not go to know. I know. And I got the new location where you are doing those dirty business. Stop giving indigenous Ugandans poisonous food. Osiwe Kitalya lekera okuwa abaana emmere y'obutwa. Ne mulisa abaana ebikongoliro ng'emmere mugitunda ku black market n'ebijanjaalo. Osiwe Kitalya n'akagulupu kamutunda emmere ya prison esigana bwe giteekamu obutwa ne muwa abaana aba prison abaana Abaganda n'abannansi abase ne bawo emmere nga bikongoliro. Abaana ba Uganda bafuula nkoko balya maize bulandi ng'emmere bwe gitunze. Osiwe Kitalya mulekera omuze gwammwe. Encha osiba abaana abo emmere ya maize brand encha gogenda kubira mu komera eyo. And I wish singa nze mbera osiwe gundi singa nze mbera osiwe we komera eyo. Before nga tonda sindika mannyo Osi Kitalya genda le film gye bayita No Escape from Sobibo. Nze singa nafuka osiwe wa makomera nga nze osiwe komera lye Kitalya nga mwe mulimu. Genda le film gye bayita No Escape from Sobibo. Bwimba kye mwagala singa gavumenti ekyuka mbanga kye mwembe bwe twogera mutuyita basiru. Ojakere nkyanga goli mu komero nga nze Osi. Genda No Escape from Sobibo. Bwimba mwagala tubayise moto moyisa Baganda baffe. Ne mutunde mmere ne mugiteeka ku black market ebigende mbitunda ne muddira ebikongole mbikola enfuko obunga ne mbiwa banaffe bali obunga bwebijja ne bali emmere enfu ne mugiteekamu n'obutwa. Buli mwana agenda okuva yenna nga yayiise Windows tebateeka abamu bafunye cancer bagendera kufa kubanga mulina self interest kubanga muli baakabano.
What went wrong? We are all black people. Why do you behave like animals? Anything might change tomorrow or any other day. You might end up being that prison. Why do you treat your fellow human beings like animals? Genda nafino juwaita no escape from Sobibo. Olabe kyebakola basibe. Kati goloba kyoyagala nga government ekyuse nga bakutte tukulesi nga nze osiwe ddwalire we komero lojja kiwulira. Mukama bankuumire musule butu. Singala ku Sunday open roof discussion mukama bankuumire.